Mulungi aturaba nkulamusizaako nnyo aliko BMC olunaku lwaleero tuli wano ku ofiisi ya RDC nga ndi ne RDC mukwano gwaffe era mukwano gwa bangi Mr. Ssemmango Stephen Kasozi oba muyite afande Ssemmango Stephen Kasozi sebo nkulamusizaako era buuza ku mikwano gyo. Nange njagala okulamusa ku bannamubende ne bannayuganda mwenna gye muli eyo ate era oba oliawo n'okukulisa abafunye ebirungi byonna buli kadde abagudde mu bifo bya minisita abatafunye eggwanga ddene so buli omunywerera wokola ki wooli ekiseera kyo kijja kutuuka ekiseera kituuka butuusi mwabali mu gavumenti mubende tetwafunyeeyo yadde olowooza kituteekawa no kati ate ebitundu okukyuka kiyinza obutakyuka lwakuba nti kirina minisita kikyuka olw'abantu abakirimu gw'olonza atuukawa gw'olonza amanyiiwa lwaki tulonda bano tulonda ba minisita abalina tukola ku nsonga zaffe tulonda ba minisita tetulonda ba minisita kyeyongerako bweyongezi kyendowooza yes nti ne Museveni amala kulaba nti pulezidenti amala kulaba nti olina obusobozi abalina obusobozi bangi tulina MPs 259 obudde buno ndowooza babadde 257 abalayira kuba ababiri baali tebaliiwo naye mu kyo bw'ogenda okutunuulira bwe twongerako baminisita 10 eteeka berimu okujja ebweru ogenda okwesiŋŋaana nga tulina abantu bangi naye abo bonna buli omu alina obusobozi lwaki kubanga bagambye olina okubanga oweza emikaaga senior 6 wali atagiweza no kitegeeza balina obusobozi abantu we bakwesigidde kati mu busobozi obwo balonzeemu abantu 81 be bawadde obwa minisita ku 5 29 bonna bandi bawadde bwa minisita kati ba minisita 81 balana nga buli omu alinako omubeezi oba ze district yana naye tuli mu 146 districts yes kati oyagala kuŋŋamba baminisita era be banagenda bakola buli wamu singa balonda minisita nga for example twalina minisita Mubende Beni Bugembe naye nga bamulonze mu Kampala nga we Kampala district nga 3 Wakiso Kampala ne Mukono nga kitegeeza wakoma kati asobola okujja ebye Kampala jabigabe Mubende ontegedde nkufuna oyinza okusingana obwa minisita nga bugasizza omuntu omu nga ye gwe bawadde ekyo yes n'ekitundu ekyo wayo abalala bali bakulonze nga minisita we Kalamoja kati ebya Kalamoja amabaati gogenda okujjayo oleeta eno naye katayita ako nawulidde mukwano gwange ono gwe wa prime minister no sorry wa speaker nti ekifo gyasula bakyusizzaawo mu ddakiika ntono nnyo okuba nti bateekawo enkulaakulana ekkubwa amataala ebyo ebintu ebimu bisobola okubeera nga bisobola okukyuka onfuje bulungi naye ng'abantu bonna tebakyuse lumu tuyinza ogamba nti mukyala Nabbanja bamuwadde wa prime minister Kakumiro onfuje bulungi ekitundu kyeyongerako mu bintu ebimu banaaba muliraani naye kyonna kiyinza obutakyuka ontegedde bulungi n'osiŋŋaana nga kyolowooza nga si bwe kiri kati Kakumiro ye nnamba emu mu Uganda mu bitundu ebikulakulana prime minister anti nnamba emu kubanga eriyo loko gavumenti abalina okukola emirimu gyawo yadde wali ayina title ayambako tyakabumbi kano kabadde kaluddewo okujja mu kanguye nfunye bulungi naye abali wansi bakola biki ekitegeeza kikulu nnyo okulonda abakulembeze abawansi abategeera kye bakola magombolola baani abaliyo baani abasaka ku district bali omulimu gwabwe okusaka kuteeka bano naye ate mu bukulembeze bwa gavumenti ndala mu local government tulina abateekesa mu nkola mu local government nga bali appointed nga si balonde omuli bakaawo ba technical staff anti tetuva tubeera n'abakulembeze ku lw'abantu ne batunuulira bali baabo bitambudde bitya otegedde bulungi nti kitegeeza ne bwoba tufunye bwa minisita nyinza okuwa example wane Mubende tulina Mwami Kabanda oyagala okuŋŋamba talina byakoze ng'ekyegegwa tebyabikoze naye ng'eriyo Anthony General Mulamba simanyi ontegedde
talina byakoze ne bisinga abali emityana nga balina minisita ontegedde omukwano gwennyini ne gy'olaze kwe kusooka okumanya nti bwemba njagala byanguudo ngenda waani bwemba njagala bya bulamu kusakayo eddwaliro ngenze waani ekyo tekiriko minisita oba mukulembeze connection nti kitegeeza twetaaga nnyo omuntu amanyi lobbying mu betutuma ontegedde bulungi n'asooka amanye ekizibu ky'abantu be ontegedde byetwetaaga baminisita betulondamu abantu bagendayo bugenzi kyenkugambye ekiyinza okubeera mu bene ne bakulondaga gwe minisita w'abakadde ontegedde bulungi tekijja kukyusa bavubuka bali mu bende tekijja kukyusa bakyala bali mu bende babawadde ministry gwogiraba bulabi oyo minisita obugome ne buvuga naye nga si yalina okukola ebyo byonna bye weetaaga ng'omuntu munnamubende kyevudde nkuwa example titulina mukwano gwange munyolo munnange banja woofiisi agikozesa nga yaggwanga lyonna so si yakakumiro nti sente zonna eza prime minister ezimuweebwa mu ofiisi ye ne baministers bonna balimu byonna balina bikolera kakumiro asigala akola mirimu gya ggwanga era ng'akibalansinga kano kayitamu buyisi tinaffe tulina omunene era omunene ng'asobola okuduumira nti kino kikolewemu bwe kiti ye tayita ebeeramu naye bwekuba kukolera kitundu omuntu ne bwataba minisita asobola okukolera ekitundu kati oyogedde ku Kabanda n'ogamba nti alina byakoze ng'omuntu naye olwaleero wano mu Mubende municipality abantu bali mu kubagobaganya okuva mu kibuga tulina abantu ku levels ez'enjawulo waliwo abantu abasobola okupangisa ku bizimbe tuli ffenna RDC ne wabeerawo abantu abasobola okulya mu rural caps buyite bu kioski ne wabeerawo abalala abakola night economy nga ye akola kiro ezipangisa tayina asasula akadaala ne ku makubo obasangako naye kaakati ekipapula ekyajja nga kiri mu kugobaganya abantu olowooza nti abantu tebagenda bakyayisa gavumenti kakati gavumenti tekitukoze bubi nga ffe wansi lwaki kizze tumaze kulonda ebyo bibaamu omuntu yenna abantu tebagala bagamba mazima tufuna olumu abakulembeze nga bali mu tayimu y'okunoonya akalwa ng'abamu bawakanya kino abalala bakkiriza kino baasi zive mu kkubo ng'omukulembeze omulala gazigira zisigala mu kkubo ziteekwa kuba mu kkubo bwe tugenda mu mateeka ekyo nakyo kyetaaga kusooka kukabira gavumenti nga kapeesa b'amata kuba yo buli ssaawa ebeera mu kwesaasira kyebagamba nyaawo buli ayitawo nyaawo esaba mata tikyekizibu kye tufunye abantu tebaagala kituufu gwe bukyokula kutuuka wano myaka 4 oba myaka 15 nga enefuuse municipality gwe era totegeeranga nti level twava mu P1 ne tugenda mu P7 owa P7 yeetaaga S4 teyeetaaga kudda mu P3 kati ekyo bwe kikulema okutegeera tutambule ku pesi yes kati municipality otegeeza ki nti kakati bweba municipality twagenda mu S4 twaba mu tuli mu P7 tuli ku UNEB kati gwatoja tubulira bya P7 kati kyogamba nti olwokuba municipality abantu balina kubanga bakujjukujju buli okumanya ekiddako kati olwaleero tugenda ku site yatannaba kutegeera nti municipality ye Mubende etambula egenda mu S6 kati oba ku university era ogenda kusiganda nga akaaba anti kakati kimanyi bulungi kyolina okumanya kimu abantu balina nabo okumanyanga okubeera omugezi buto ddene tekyetaaga makerere okubeera omugezi si kusoma omuntu yandiba alina kuzaalibwa nga mugezi naturally amini kyeyava afuga eggwanga lino nga wapifu n'abafugiramu ne baprofesa nti olwaleero ebintu eno yali town council Mubende bwe yali town council nfuja bulungi abantu omusolo bawanga gwa town council nefuuka municipal ngera waliwo abakaaba bwefuuse municipal nfuja bulungi bangi be yaleka enkyukakyuka bwe gye baako beenyigiriza yes kyenkugambye nti school fees wa P1 siyo wa P7 ontegedde mubeeramu ne registration neyeyongera ku school fees n'ebirala nemmooko kati owa P7 siyo wa S4 owa S4 siyo wa 6 owa 6 siyo wa university bikyuka nti kati buli tubeera mu stage kutambula stage n'omwana bw'aba azaalibwa tutandikira mu stage mu lubuto kuzaalibwa kuyonka
kwavula n'agenda kati bw'osigala ng'omwana atuuse n'ogenda mu ssomero ng'okyayagala kaaba bakuwa ebbeere buli kadde awo w'osigalira. Kitegeeza ki ekyo ku bantu be bali mu kukuba mu kibuga trade order ng'egamba muveemu ate ng'ekibuga kitikula bantu anti etteeka bwe ligamba nti muveemu wano toteekeddwa kuteekawo kisi wano toteekeddwa kusebeekerezaawo kati gwe onoosigala ng'okyakaaba lyetteeka lijja ligamba bano bekikwatako nti alina kuvaawo gwe noosigala ng'okyali ku byobufuzi tuddewa kuba ekyo omuntu tayagala kiwulira kyenkugambye so etteeka bwe ligamba kati gwe tokimanye nti kakati municipality wano oba tawuni kanso zitawuni kanso ziri wano mu Uganda wali osanzeeyo zi Centenary Bank mutawuni kanso no lwaki etteeka teribakkirizaayo ne banka okujja mu kitundu waliwo etteeka erigireka amateeka kino kifuuse kitundu ki bwe twafuuka municipality kati olwayo ne DFCU esobola okujja wano oba banka ez'enjawulo etteeka lizigikkiriza ate olwo zino eziri wano zisenguke zigende mu zitawuni kanso ewalala afande amateeka ge bateekako nze nyina poloti yange olwokuba municipality erina kunyigiriza n'obutazimba okuŋŋamba nti nyina kusimbira ku ndowooza ya ekibuga kibeera mu plan mu kubeera mu plan byegaba abantu byotagala kwogera osaba plan n'omala ogisaba n'ozimba ng'oli ku plan ne baga wano wajja kubaawo ekkubo wano waliwo kino eno gy'olaga lutobaze tetujja kukkiriza bangi bakozesa nguzi wano n'agenda azimbanga bw'ayagala bwe bamugamba kino wakikola mu bukyamu n'atandika okukaaba ffe tuddewa maama kakati ate bannange kakati ki enju yennyini gye bawadde omuntu nga kuliko maduuka kugenda kubeerako zi woteeri ne bajja bateekamu bukioski abalala ne batandika okwokezaako ebintu ebbali ebitali mu pulaani nga bw'ogenda gyasaba mu municipality oba mu site yonna oba mu tawuni kanso si gye baamuwa maduuka n'akwokerako obupooti n'akwokerako ebimeeze ebyempuuta ebitaliiko ekyo kiba si kibuga ekibuga kirina kubeera mu order mu pulaani kati abantu baagala biwulira y'olujja n'afuna amusoloozayo omutwalo awo n'afunayo oba agenti wali namuga gwereeta yeetaano bwe tufayo teri ajja kugoba n'akikomawo setteeka bwe lijja ettuufu kuba kati obayo abasajja n'abakazi balwana kufuna site emubende tekijja kudda mabega gwakirowooza abagezigezi obudde buno kyenkugambye baasi si emulinda oba ennyonyi gweomusaabaze gwomanya bumanya nti kakati nze nnina okukeera ku baasi ngisookeyo ku stage bwejja nninye otegeeza ekyo nti ne bino abagezigezi kati bo bategedde nti kino kigenda kufuuka siteera batandise okugula nga badde ekangulumira okweyongera erusaalira okuyisa ekattabalanga ekibuga gye kigenda obbasiŋŋaana otegedde mu busobozi wano bw'aba tasobolawo tosobolawo weyongereko bukyali atunde kuba etteeka likuga nti ekizimbe kikadde olina okitereeza nga sente tozirina poloti eno olina gizimbamu kuba eri mu kibuga wakati tetwagalawo ttale naye nga ggwe oyagala ababbi bafukengamu nakweyambiramu ontegedde ebintu kyekugambye nti bwe bikyuka nga gwe olowooza mu byobufuzi ebisirwaza abantu obudde bwonna okuva ku makya paka olweggulo abafuzi mujje mutuyambe kakati ndo batugoba wano yes baga kioski n'obugundi bwe mutadde ku bugundi bumanvuli tebulina kubaako naye kyenkwadde kitono kitegedde basaba ng'ozimbawo yalindala ate mwe mukwokeddeko abantu ennaku zino bayize n'okwokya ebyuma wabbali ku nju ebbali ne bayisa ne beeyongera ne mu maaso mu pulaani byalimu. Afande Ssemmango bw'otunuulira ekibuga Kampala byemu ku bitu ye capital city ya Uganda mu Kampala mwe musinga okubeera enzigotta okusinga mu Mubende municipality kakati lwaki balese Kampala ng'ekibuga ne kibaamu enzigotta ne balumba eno ate batulugunye mukulu kiri ggwanga lyonna nakati abantu bali mu kudduka mu kibuga bali mu kutereeza okuva ku batembeeyi okujjako omuntu atagoberera wonna kyasookera mu Kampala tewalaba emayumba ge bayiwa tuwagalabye nga babagamba muve mu ntobazi wano ne bagana tuwagalabye nga bagayiwa naye nga bapangisaamu bali mu maziga gwe yapangisaamu oba totegedde nti wano waliwo bagambye zigotta buli lunaku temugenda mu bisaalo n'omuntu n'agendamu kati nga Mubende municipality nga nawe oli munnamubende magezi kigoyinza okutuwanga ffe bamufunamu obudde buno yes tugoba agulina
obudde buno munamubende municipality amagezi omuntu gwe muwa tugoba agulina omupiira tunoonya agulina kyekiri kyenkwadde example y'okusoma ti omwana bw'amaliriza P7 aba agenda mu S4 kati omwana wa P7 ne bw'oli bamugezi otya nga afunye buna tosinga wesi4 musiru yagudde kati gwe bw'obeera ng'okyali mu P7 tuyagala kuva n'obunaabwe linda kafandi owa P7 nga mugezi nga yayise bulungi yafunye buna first grade pure agenda na kufuna basale ya bwerere tasinga wesi4 musiru yagudde mwaka gwe gumu bawe pepa ya senior fo bonna batule yesi yagudde none yakoze obuna ne yafandi wesi4 asigala mugezi nnyo era babaga mulete ebipapula by'S4 bani yatule S4 ajanga yatule S4 7 tajja wadde mugezi era gambe pepa bwogibawa kizibu nnyo kutuuka mu bwatuuseemu sato wesi4 musiru abakeera bwakola wadde yagudde kati munamubende nakola atya awa ayina sente nenga alina poloti ye kwe kunoonya waaja nga bukyali ge magezi genjagala okuwa omuntu ontegedde nti olwaleero singa wanti wafuka municipality singa ebitaala ebiri kuno nguudo biki butalo obwo tebwandibaddewo ontegedde bulungi nti kaakati ebintu bikyuka ng'etteeka ligamba bugambi wano olina kuba nga waliwo kalina etteeka ligamba bugambi nti nedda wano oluguudo lulina kuba bwe ruti etteeka ligamba nti wano olina okuba nga topaakingawo kubanga ogenda wavudde mu S4 akati ogenze mikaaga ontegedde kati olina combinations z'olina okutwala ne sabu ebinere by'osuula buli lwe tulinnya stages ze tubaamu ebintu bikyuka kati ate gwe toyagala kukyuka oba babikolerwa politics oba bamaze okuyitawo ekugambye bwe likugamba ontegedde wano twalina town council mwalimu division 3 yali emu ontegedde kakati bwe tufuna municipality kikyuka ne tufuna mayor wa waggulu ne tufuna division nga zirimu bammeeyo ne tufuna bakiraaka wonna bikyuse ate bwefuuka city ate bwebeera city anti kakati bwefuuka city era bijja kukyuka ojja kusiŋŋana nga division 3 zitandise kwegattibwako nti oba kattabalanga ti bamugaseeko 9 ibwe south ng'ejja kuba n'omubaka ne gundi yayenda south division nebeere member ya parliament baga nti kakati west efuuse city ti tugigatteko balusaliro beewalala ti naye efunye omubaka wa parliament east oba tugigaseeko town council y'ekiyuni ontegedde bulungi bikyuka biri mu kutambula bigenda mu maaso gyenkugambye tawuni ekula yeeyongera eri gye tukoma okufuna okulaakulana kati nga ogamba municipality cities ne budget n'emisolo bikyuka obadde mu primary uniform ze twambala mu primary mu secondary tebajagalayo naye gwe okyesibya ku kiri bannange nze maama talina sente za uniform mu nnyambe be bangi kasooli tannakala ontegedde mu secondary bagamba si yeeyina okuba wano uniform ya secondary ndala gwe badde tokimanyi nkimanyi eya primary ndala kati ate gwe okyali mu uniform ya primary yoyagala osomeremu ni muki obadde na mukiteeteeyi mpale nyimpi eri bambala mpala empanvu ng'ogyekeye ebiteeteeyi ebiri mumanya biki eri skirt na blouse ne badge zikyuse gwate tonnakyuka bitambula tubeera mu stages kyegamba tubanga omwana bwakula atandikira mu lubuto buli lwatuuka ku nsi beetaaga obugoye n'eddagala biki n'ebirala olukulamu bwati ne bagamba etteeka lyo ligamba lyokka olina omutwala ku ssomero teeka oba nsingane waka bakwata muzadde oba ggwe kati gwate okyesaasira olimye okukyuka ebintu biri mu kukyuka tokyuka ojja kwesiŋŋana nga batakyuka be bangi ng'ebintu byo bikyuka olwaleero abantu okuva e Kampala kola research Masaka Fort Kibale bali mu kugula mu bende wano we basinza okugulawo okusinga bawano nga bwe bazimba ziwote bwe bateekawo bizinesi ez'amaanyi genda okoleko research wano ng'abaawano bangi si bye baliko bawozabuwoza wano lwaki mwagala kungobawo bannange mundeke enjira mbeerako wanoko oba ofunye naye ng'abakitegeera nti ebintu bikyuka bali mu kugula wala beetega
kati abantu bali mu kwetega city gwokyayagala kudda mu primary mu uniform yo ya primary oyagala osigala otambula mu town gezaako okubuulira naye gw'oli mu maziga enteekateeka ya gavumenti bw'erina okubeera bwetambula gw'olina okutambula nayo gisooke mu maaso ekusanga abagezi nfunya bulungi bo baatandise dda nze nnyinawe naguze poloti 2 mu bifo byanjawulo naye nga naguze okusukka ekibuga wakati municipality gy'olabanga esemba kuba nti mani ebadde municipal gyegenda okudda eyo ebadde wano wakati otagadde nga neteeka wadde olina kapoloti wano tonnakazimbamu bwemala okufuuka sita tojja kubeera tokyasobolera ddala kukazimbamu nti kubanga olwo omusolo gulinnya ne poloti eyongedde okulinnya n'ebikozesebwa byawe birinnya kati ate gwe okyalinda kyega kasita ova mu baaji ya primary ku university ojja kwesiŋŋana ng'ennyambala ndala kati gwe bw'oba tosoose kubitegeera nti bikyuka bityo ne wano ojja kubeera ng'oli mu kukolima ng'okolimira gavumenti butereevu naye nga yote gavumenti gw'ogirabanga abantu b'olaba biwandiiko n'amateeka bigamba ki kati gw'otunuulira Museveni musaba city n'otunuulira omanye ebigenderako bwe mufuna city nina mukwano gwange ekaabowa kulikyamu ekaabowawo alinawo woteeri wanudde naliwo nasanga ka restaurant ke tekatuuka oluusi na ku restaurant nga ye asabye mu municipality oba mu town council ng'ataddeko hoteeri alinawo buloogi bwe nemmere oluusi tebeerawo nnyo bafumbawo bwalumunda bwe chips mukwano gwo yes naye nga ku kizimbe ebweru ku geeti ne munda yateekako hotel Semango Hotel yes atuuka okumugerekera omusolo baguyingiza mu kompyuta okusinziira ku olw'ekigambo displays kyenkugambye gwotunuulidde bantu bakukulembera biri biwandiko n'amateeka bwe bateeka mu system ng'alina okuwa $2.5 omwaka license nasanga aworoma ne mugamba no bino amagezi tegeetaaga kusoma ozaalibwa oli mugezi n'okutegeera kwonna okusoma kutwongerako bwongezi ne mugamba wawandiisa wooteri kye bayita wooteri kintu kigazi gwe kye weetaddeko wooteri kitegeeza eriko parking ennene nnyo kuliko conference kuliko zaane DSTV buli kimu kibaoko kitegeeza omuntu ne wangenda okujja buli kisenge kirimu kamera kirimu waliwo swimming pool abantu bakubalira eyo gwe gyoyise hoteri so tonatukana ku restaurant ofunya bulungi aliisa bakyalo kati olwaleero bino abantu tebaagala biwulira naye nga byebituufu okuwulira byebituufu weekyekinge ontegera bulungi bagambye nti bwe tuba tufuna site tulina kukola enguudo bamaze ozikola wano abantu beeyagalirako ontegedde abamu tebamanyi kiddako bamanyi tulina kubeera mu kifo kimu nga Joshua yetegereza mpola omanyi Basudde yagamba yayimba kadongo kamu ti omuntu bwakugamba nga mbonno twanguwe pima speedi gyakozesa naawe gyogera kati gwe bw'otegeera sipiidi ya kibuga nti kiri mu kukyuka wano aba ategeera town council nti egenda kufuuka municipality baagitegeera abafuna emirimu ne bafuna abalala abatasobolawo ne beeyongerayo ewalala ontegedde bulungi kikugoba kyokka weeseeseetula wekka n'omanya kati kyetugambye abantu lunaku tubagamba twagala site oba mubende eyagala site kubanga tetusoma kudda mabega omwana nga ayise oddawo nti ate muto olaba nga municipality tugitambuza bulungi mu ntambula mwe abantu mwe mutapapye naye ku mateeka agafuga ebibuga nga bwe bitambula munnange tuludde nawo kubanga mubene municipality bwe beefunye awaadi emirundi 5 myaka 5 lunaku nga yesinga World Bank nga kyekugamba nti buli akola obulungi ng'esinga nezintebe zaani ezawakiso zaani zo nange ezisinga mbalala ate n'ogamba nti ate tupapye oba abakulembeze baffe bagulirira nti kubanga tokugulirira kyebikolwa enguudo toziraba maaso g'otayina ebitala tobiraba n'ebirala
ekyo kye kifuula ekintu okugenda mu ssomero kyegamba amagezi ozaalibwa nago kyekisooka kigamba nti olina diguli oba mmeka olwaleero bwe nkugamba ekyo ekintu kyenjagala otegeere nti abantu bangi bayinza okugenda n'atwala omwana awantu mu ssomero primary n'ateekayo obukadde 3 buli ttaamu n'ebeerayo omuntu n'atwala omwana nga wa mitwalo 10 ttaamu ng'eri basomesa nnyo nga bakulaga basomesa nnyo buli kimu kyamaanyi nnyo ow'obukadde 3 omwana n'agenda atuula P7 n'ayitira mu second grade oba third ow'obukadde 3 gwatendereza nti buli kimu gyekiri era nyina namuteeka eyo lisomesa nnyo nnyo lyerisinga mu Uganda olw'okuba gw'otutteyo obwongo bwebwo ajja kuyitira mu third ontegedde ono yawadde 10 ng'alina mukyala ennyo bbali eyo kanyogoga butoloogo n'agenda afuna buna mitwe ng'abasomesa abamusomesezza beebo naye ng'oli gye wamututte buli kimu weekiri kati awo tubala bwongo bwa mwana tubala bantu kusomesa nnyo bwongo kati bye nekya municipality tugamba nti tulina kusooka kulaba wano zikalina nga 10 sooke tulabe wano emmotoka n'ezibbaasi n'emmeeri byekola byokka tiwano wootuuse ti tokyetaaga kudda mu kibiina wafunye buna tetutunuulidde wasomedde mu ssomero ki naye wafunye buna weetaaga kgenda mu secondary nze mpadde ngamba municipality akulembedde gwe tugoba gwe yagudde bwe banoonya abaddamu olumu banoonya na ssomero ddala gy'onoogenda okwewala ekiswalo kino kye tuliko nga tugenda municipality gavumenti etunuulira basobola municipality esobola banaabeera mu site ejja gwe wenyini gwe weepimaapima njaawo bw'olaba nga site ejja tojaawo fune bulungi nti olaba nakoze bubi wano mwesi 4 ekitwalako erevu kiki ng'ate ndi mu sayansa sigenda bigwa wetera awo ogenda osome okolewe kakoosi ka veterinary akati abalala tebakkiriza ne bizinesi wano kyonjogerako bwe kiri kati gwe baba tokkiriza ekyo oyagala okwale n'abagenda ku erevu oba ku university gwe bikulemera n'otandika okwekwasa abasomesa n'otandika okwekwasa abakulembeze era kino era batukoze singa bandisoose ne batubuulira kale ne batusomesa bino tutambula ffenna tubiraba tebyetaaga kgenda ku ssomero n'okusomesa kwetaagisa kisoke naye ŋŋambye abangi nga tebaasoma waneemube ne basinga obugagga abataasoma babimanya amangu nnyo yesoma naaba nga tannabitegeera naye position mugenda okwetoolola nga mugenda n'okuyisa ekkubo baagulawo njogera nabo wano bo baatandika dde oggula ebbali nanga wembadde sobola kuzimba okolina kino wano kantundewo akawumbi oba miliyoni 5 ti ngenda kutuwekera ebbali nememwanyi teekeyo n'amaka ag'amaanyi teekeyo n'ente zange ez'okukamako we banaatuukira nze ekibuga kijja kunsangayo abo weebali kaakati eriyo abasomye ennyo nga bo olugezigezi luyitirivu nnyo akubuulira omusolo bwe gumuli obubi ennyo ofuje bulungi nnyo nga tasobola kuzimbawo wadde emizigo neegi ne gavumenti nemutama balina n'ennyumba ze baateekawo nga zikutamye baba gaziina kuvaawo yawulira wakyayagala nti gavumenti mutuyambe buli kimu gavumenti omusana bwe gwako ennyo gavumenti ereese omusana enkuba bweyitirire nnyo era gavumenti eno kakati enkuba yegitomyeseze nnyo kakati oba okyalina ekizibu ebigambo byo nga biruma ayagala obiwulira nga abiwulira atayagala abireka nze nagamba yensi mwenkulidde nkuze ndi munaku era ngimanyi mu munaku bwange nzize entambula nayo bwekyuka nga nkyuka enswa bwekyusa amaaso ng'okyusa envubu kati abasinga tebaagala kukyusa ngu asigala n'omumuli eno n'atandika okwekwasa omwezi kino ki era kakati omwezi raba enswa zange zonna zagututte neera bannange katonda wange abalala beekwasa ne sitaani alina lweyiwunya abantu nakwata ku ttama bwati naga kati ono labyakoze ebyekijiga naye agenda kwekwasa nze sitaani nze nabimukoze leero sitaani nabaki oyo sinabona nti nakyabadde mukola neraba naye era agenda kwekwasa nesitaani waliwo byeyewuunya ebyesiriyasi
so nolwekyo Butto tusibule abantu baffe manya bumanya nti gye tulaga tetudda mabega buvunaanyizibwa kumanya wowo ino okuwojja P7 tuli mu stage zigenda mu maaso n'omwana akula tugenda mu maaso ebirime bye tusiga bibeera bigenda mu maaso tebidda ludda wa mabega naye gw'olina okusooka ku stage ekyo kyensembyayo era nti bw'olima kasooli n'atuka ku budde bw'okumukoola manya gwakukoola tadde tomugamba lindamu konchina wenkyali Katonda wange nyamba bannange nkubira omuddo gupoozingemu kaawo ntegedde wategedde ogenda Bulaaya baga ennyonyi gy'olinnya yasaawa nnya ate kakati gw'ogenda kusigala ogenze musanvu bata bajja kulinda wadde wasasula obudde bwo tebabulina ntegedde obudde bwo tebabulina abaagala site gweyagala baga balinde gwe etteeka libagaye mugjewo ebyo byonna ebisebeekereza bwe tuba twagamba layini y'amaduuka nga ddala omuntu wabeera eno alengera owaadiwe yeeri alengera waawa woteeri alengera eno ofunye bulungi buli kimu akiraba naye oli azze aleese ebyalaani eno mu maaso ataddeyo ebitengi abiseewo kati omuntu wabeera eno talengera kiddeeri pulaani eba efudde ey'ekibuga gye bakuweerako olinganga agamba buli omu abadde akookedde olinganga agamba nti abantu abakookerwa obuntuntu ku maduuka pulaani tebiriiko gye bakuwa bakuletinga insecurity byonna kuba tekyaliko kuliko nti omuntu wanaazimba alina kugira mu layini y'ono netubeera wano street netugirengera gw'okookeddeko ekintu mu maaso ekitaaliko bakuguzizza emmotoka gw'otaddeko akatanda waggulu naye yagikola teyateekako katanda gwe tobyawula bagitaddeko omupiira gumu gweyagala kuteekako egi naye gye bakola ey'ebiri gyeri bikululana opangisiza luumu emu naye gw'otaddewo ne luumu endala mu maaso ogikookeddeko anti wonna wabawaana si bwe tukola yensobola kibagamba abo abamaduuka basinga bapaakinga mu nguudo gwe wennyini Land Road woozimbye nga amaduuka abanaateekamu amaduuka g'ebintu bina bya hardware yabanya biki ebyo olina okuba nga olina olubalaza paakingi naye gwe paakingi atoyagala giteeka mu luguudo eriyo ebidduka ebiyitamu ekyovula babasolooza nnyo emmotoka kitutumalira budde wano okuzibeekereza maduuka kakati gwe edduuka olisebeekereza ne banno babisse abalala opookeddeko songa buli omu alina kulabiramu yes bw'ali opangisa n'erisiti gy'olina ya luumu emu ne gavumenti esolooza eyo luumu kati ekyebweru kyotaddeko tukitetya mu kusolooza oba Land Road akiyita atya olese n'abantu nga basatu obataddeko ono atundirawo kabalagala ono waliwo n'ow'ennyaanya bataddewo n'ow'empuuta bikolere munda tugaziya nyingi mu Kampala wadde baraba duka limulibiramu abantu bana munda ne baseyalinga omusolo oba ne baseyalinga rent wana ate mwagala kuteeka bweru nawe ofuuka Land Road tusiibule endowooza afande so nze njagala okwebaza bannamubende ne bannayuganda kino kyetwogera tetukyogererako mubende wokka gwanga lyonna tigwe nga bw'olabanga akunyigiriza naye naawe osooka weebakemu bugazi teweevuunika nga weebaka kulowooza bino weebakemu bugazi ogambe naye olowooza bano badda ku ki kati olwaleero municipality egenda kukola enguudo ezifuluma luli bakola za kibuga ne bateekako ebitaka kati bagenda kukola ezifuluma kiki ekiddako kuba buli luutu babongera sente zikole ki bintu ebyo ontegedde kugaziya kibuga ekisaawe kyekasona n'okirabaawo bugenda kutya ku makya nga looza akeedi eziyitamu okudda eri neeno yonna nga waggulu zikalina so mwe mukyasambirawo omupiira abalala kunywera mu njaga abalina pulaani bo bagaziya kirala nnyo ekigenda okubeerawo ontegedde kati abagezi bo beetegeka ddana kupangisa amaduuka aganaabaawo ag'akeedi wansi n'wagula bala kuteekayo ziwoteeri gwengaoli mukwekalakaokyali ekisaawe kyaffe kakati nedda ate watubadde tusambira omupiira pulaani eziriwo ndala gavumenti gerina munisipo yaffe bapulaninga dde wanaabeera ekisaawe gye banateeka byonna bwe bagamba Mayor's Garden wano wetuli bwe yali
kati gwe oliba abagitunuulira awulire anyumirwa ndaba embaga munaku baziteeka wano kubanga ensi ekyuka naffe tulina okukyuka ne batuba tetugenze kusooka batuleetera amateeka batusomesa ennyo gwe bwennyini manya ekiddako ti bwe mba nzadde omwana ono naye ibase mu buliri neneegatta ki ekivaamu muvaamu lubuto ekyo nakyo gavumenti esookedde kubuulire bw'amala okukula gwe era tokitegeera nti aka bw'amala okukula bizibu byereere masomero n'ebirala buvunaanyizibwa oba kitegedde otegedde kakati ekyo gw'ojagala buli kimu bakikubuulire kyetugambe nti omuntu ali kugombola bwe tufunawo ekibuga abantu ne bazimba ekibuga kyabwe nga tukifuula tawuni kanso kiwedde bwebeera tawuni kanso eba eyagala ki kufuuka munisipo eba eyagala kufuuka ki kufuuka site kati tutambule era kuggwadde emabega oba tutambulire kwali mu maaso gwe kati tugoba agulina general ensi kwekula tugoba agulina abatono be baba olumu abatuufu be bakola ekituufu abangi baba tebakitunuulidde bwe tubeera mu ttiimu z'omupiira abawagizi bavuma abasambi oba kooki ku ssaawa esembayo ng'omupiira gukozeddwa oba gugaanye okugobebwa naye nga tebatunuulidde bizza bifumbibwa bitya emabega kooki yeetaaga ssente meka omulungi abasambi abalungi tubafuna tutya tubaliisa tutya ebyo byonna y'omuwagizi tatunulayo ajja buzi n'akuvuma ku ssaawa esembayo era mwelaba byotendeka biki naye ng'oluusi tataddeyo wadde n'ekikumi n'eki naye ng'ayagala wiini kakati bye bino abatono abamanyi bwe kifumbibwa ne bwe kitambula baagala site ontegedde emyaka tebajja gizza mabega bitambula bigendawa mu maaso kati ate gwe oyagala basooke basibemu tebajja kusibamu twagamba lwa Sande kusaba kati gwe bw'owenyeramu bwewalwadde oba toyagala gattibwa tosembera beera ng'ojja mu Sande osabe tokolaki tosembera sibula Afande Ssemmango katukome wano tubaagaliza olunaku olulungi naye twongere okumanya nti tulina kusookayo ebintu byo bitusangeyo tukusookayo bintu bitusangeyo enkulaakulana ekusangayo twetege tugende otusobola gwali wano mu kibuga gwalowooza nti gavumenti egenda kuddamu ekuyambikirize odde wabadde ebala kirala nnyo abo bakulembeze bamwe tebababuulira nga babawoozawoza abantu baffe mukole bwe muti kuba bibita kazigo kati omuntu yenna ne bw'aba tanaaba gwenga bunakuukeera n'omusiiga omuzigo yeeyongerako nekiro zeeyongerako maama nnyabo atulaba sorry ka tukusiibulire wano mbadde na Afande Ssemmango RDC wa Fane Mubende district tujja kuddamu olunaku oluddako babale kutulaba.